asabiri ojja wetegese katubifune ne Beka Lwesabula. Empaka z'abannabitone abaliko obulemu mu nsi yonna oba ziyite Paralympics zikoze kinene okuzzaamu bannabyamizannyo abaliko obulemu essuubi nga bangi abazeetabyemu bavuddeyo n'obutitimbe bw'ensimbi ekintu ekikyusizza obulamu bwabwe. Empaka za Paralympics zizannyibwa buli luvannyuma lwa myaka 2 era zaatandika okuzannyibwa mu mwaka gwa 1988 mu kibuga Seoul ekya South Korea. Omuzannyo gw'ebikonde gwe gumu ku mizannyo egizannyibwa mu mpaka zino, wabula bwe kyazitandika Uganda tesindikangayo muzannyi yenna. Guno gwe gumu ku mizannyo omuntu okuba ng'alaba bulungi kitwalibwa nga kakwakuliza akasookerwako omuntu yenna okugwetabamu. Kyokka kino tekirobedde musajja mukulu Bashir Ramadhan yadde nga talaba okugwettanira ng'era ayagala okukiikirira Uganda mu mpaka eziri ku ddala ly'ensi yonna. Ono agamba nti yafuna ekizibu ku maaso mu mwaka gwa 1997 nga kyava ku kulumwa omutwe, ekintu ekyaviirako amaaso g'okuziba. Amaaso go gava ku obulumi bwa mutwe gwanuma ne bakebera buli kimu, ne bakebera emiswa gyonna ne bagamba nti emiswa egireeta ekitangala gyasanyalala tekikyasobola kulaba mu 1997. Bashiri agamba nti okuva mu buto yali munnabyamizannyo nga yazannyako omupiira, emisinde, okukasuka olunyago n'ebikonde, wabula we yafuna ekizibu ekyobutalaba yasalawo okusigala ng'azannya omuzannyo gw'ebikonde okukola ebyafaayo. Nayingira mu jimu nasanga kochi ng'ali omwo, ntandika okuba baga n'omukono nga kochi, naye bwe ntandika eŋŋumi nasooka ne mbuuza wali owuddeko omuzibe azannya eŋŋumi, agamba simulyangako nenga kati nze njagala okubeera omuzibe asooka mu nsi yonna kuzannya eŋŋumi. Nagamba si kibi, nengamba leeta gloves, nentandikira awo nga sirina ne bandage, nensooka ngikubaawo kochi naga eŋŋumi ogitegeera. Ono bukyatandika okuzannya omuzannyo guno, ekizibu kyasinze okusanga kubulwa abazannya nabo, ekintu kyagamba nti kimumalamu amaanyi n'ava ku kutendekebwa, era yakazannyayo olulwana lumu n'Omutanzania Sulaiman emyaka 5 egiyise. Bagamba mbu twagwa dro naye nga nze mu kutegeera okwange nze namukuba, naye baatugaba dro kuba buli omu yakuba munne n'agwa. Amanyi mateeka ga ŋŋomi oluusi bajjaji bakibala twagwa dro. Akati awo ne mugamba nzija Tanzania gwe. Tanzania nina okukuba. Akati coach nagamba okay, katunoonya banakuteekamu tugende tulumulumbe Tanzania eyo paka kati, naye ng'era nkyaliwo sinaba kubivaako. Ramadhan agamba nti ekirooto kye kyakukiikirira Uganda mu mpaka z'abaliko obulemu ez'ensi yonna naddala eza Paralympics, era mu mativu nti bw'afuna omukisa guno ajja kuwangulira Uganda buli mudaali. Kubanga yo mu kirooto kyange kyalimu nali wagenda luli biseera bire China, naye ate era still entambula eyo bwetu, kubanga kibina ekitwalawo kiri naye kikugamba noonya ntambula. Bayinza okutwalayo bantu 2 3 owokusatu n'okuna muyinza okubanga temulina bakuteekamu n'osigala kuba nabo bagamba tebalina. Ono atendekebwa ne ttiimu eya East Coast Boxing Club esangibwa enaggulu, era omutendesi we Hassan Khalid agamba nti Bashiri ayagala nnyo omuzannyo gw'ebikonde nga kati eddimu lye balina kumufunira nnwana ez'enjawulo ayolese ekitone kye. Asobola kuwangula naye kati ekikulu bazibe bali batini nnyo abali mu nsi, naye kati nawulira wali omuzibe omulala ali London, yali musirikale mu UK mugundi British Army, bagenda mu Afghanistan n'afuka muzibe, naye yali boxer, naye kati muzibe, naye tunyonya nnyo gundi contact ye. Juma Miro ono nga yawangulira Uganda omudali gw'ekikomo mu mpaka za Commonwealth Games ezasembayo okuzannyibwa mu kibuga Gold Coast ekya Australia, nga naye atendekebwa ku ttiimu ya East Coast agamba ayigidde ebintu bingi ku Bashir ebimusobozesezza okusigala ng'azannya ebikonde. Abadde anafe atuyambako nnyo kubanga tukosa nnyo like obwongo bwaffe okusinga, like tukosa nnyo obwongo bwaffe kubanga bwe twesiba amaaso oba osobola okukosa obwongo. Tulabye abaana ba Miro, champion Miro yakiikirira Uganda mu Commonwealth, tuyina Shadil yagenda okiikirira mu Olympics,
kwegamba ebitone biri muno munagulu biyitirivu nnyo kati bino it's just a drop in an ocean katono nnyo ke mulabye abaana bali eyo nti singa tubaggulira omukisa guno era nsaba nnyo abakulembeze balowooze ku bitone bino era kyekituleeta mu byaddala tugenda kukyusa nagulu is going to be the pride of Uganda mu sports. Uganda yakawangula omudaali gumu gwokka nga gwali gwa ffeeza mu mpaka z'abantu abaliko obulemu eziri ku ddala ly'ensi yonna nga gwawangulwa omuddusi David Emongo mu mpaka za Paralympics ezali mu kibuga Rio de Janeiro ekya Brazil mu mwaka gwa 2016. Second, Roga third, and then a real race for fourth position, and coming from singa gavumenti ekwasizaako abantu nga Bashir Ramadhan ne beeteekateeka obulungi nga tebanneetaba mu mpaka zonna, bendera ya Uganda yakwongera okwewuubira waggulu mu mpaka zonna eziddako okuzannyibwa. Beka Resabula, BBS Telefayina mu ddiiro lyo.